Mr. Soze Ekibooziboozi. Tashoze weewale kuteekawo puroguraamu etuyamba etumalako ebiwubaalo etumalako ennaku oluze Abawarabu nga wemanyi abamu bali mu diaspora abamu bali omu ali wuwe. Twebaza nnyo empeereza yo mukwano. Mr. Soze Ekibooziboozi kyange ne gaayo wa wrong number. Mr. Soze nali ndi awo nga nfuna koolo nga mpiikinga. Wempiikinga nga ntandika njogera ne gaayi. Njogera n'omusajja n'aŋŋamba nti eno ng'alina omuntu gw'anoonya. Kati ne mugamba munnange nze nga oyo gw'onoonya sikola ki simumanyi. Aŋŋamba naye ng'oyogera ng'omuntu omukakamu, ng'oyogera ng'omuwala ow'eddembe. Ne mugamba siraba nsonga lwaki mba nkuddamu bubi ng'ate okubye ng'olina gw'oyagala. N'aŋŋamba okay, naye mbadde nsaba ennamba yange ogisigaze tokola ki togiggyamu mu ssimu yo. Ne mugamba sigaze ennamba yo naye nga n'omuntu simumanyi. N'aŋŋamba ye tomanyi naye ennamba yange gisigaze savingako Hasani. Ne mugamba tevingako Hasani nti ye. Ne mubuuza oli musajja musiraamu nti ye. Ne mutwalira salaamu awo n'anziramu. Aho olunaku ne lugenda. Mr. Soze next day nagayi n'addamu n'akuba ngenda olaba Hasani akubye. Neŋŋamba ono si ye wa wrong number. Nekwata essimu nenkola ki nenjogera n'omusajja. Twayogerera for 2 weeks. Kati the 3rd week ankubira ŋŋamba naye omuntu gwe njogera naye simumanyi. Badde nsaba ojje ku meeting enkulabeko kuba olabika oli muwala wa ddembe, olabika oli muwala mukakamu. Badde nsaba ojje ku meeting nkukole ki nkulabe nako funa omukisa ogukulabako. Ne mugamba okay, it's fine. Ebiseera ebyo nali mu kyalo wa jjajja wange. Neŋŋamba waayi neŋŋamba jjajja ku Lwokubiri ŋŋendako mu katale. Saayagalanga nnyo okutambula kuleka mukadde yekka because nali mu respectinga nnyo nga saagala nnyo buli ssaawa mbeere mu kkubo nga ntambula. Mr. Soze ku Lwokubiri mukadde n'aŋŋamba okay, it's fine. N'aŋŋamba olina ssente? Ne mugamba nyinamu ssente, manyi abaana abawala. Nanga nina ssente zange nga ngenda before nga sinnagenda nalina mukwano gwange awo nga muweereza message nga mugamba nno okimanyi leero Lwakubiri nti amanyi buli Lwakubiri twalina okugendanga mu katale nti ne mugamba Sharon jangu tugendeko mu katale. Mr. Soze nga Sharon ajja nga tugenda mu katale ne tulinnya boda nga tugenda mu katale. Kati nga namugambira mu katale mwennyini obadde okimanyi nti nyina omuntu gwe nazo okusisinkana naye omuntu gwe nawadde bwe twali tujja nasisinkana ate ebiseera ebyo gayi omulala eyali akola ki eyali ankwana. Kati nambuza olaga wa? Ne mugamba ngenda mu katale. Tokimanyi nti buli Lwakubiri ngenda mu katale. Mr. Soze nga ngenda mu katale. Tutuuka mu katale ngamba Sharon nno waliwo waliwo gayi gwe nazze wano miitinga. Nengamba ngenda mu miitingira wano eno. Mr. Soze nga gayi ntuuka mu katale nga mukubira essimu. Omuntu gwekubira essimu simumanyi tamumanyi naye nje twogera bogezi olw'abaana abawala. Kama Katonda atusaasire. Mr. Soze nga ngamba mukwano gwange uyine namba ikamukubire anagambe waali
then nemukubira gayi nga yatuuse dda mu kifo. Nengamba mukwano gwange aŋambye ali wali eri ku kisaawe ayambadde waati ne waati kozi ya describing engeri gye yali ayambadde. Isitasezinga ngamba mukwano gwange naye nyamba tugende ffenna tutuukewo waakiri gw'olyoka okomewo eno ogire ng'onoonya byonoonya. Isitasezinga nga ngenda ne mukwano gwange nga meetinga gayi gwe simanyi. Gayi yali avuga booda, yali muvuzi wa booda kati nga mutuukako. Omuntu gwe nawaananga mu bangi nti ye gwe nalonda, nalayira mu lwatu mu lujjudde lw'abangi, wakati mu mizira wayogera nti ye nze gwe wasiima, banjokya bibuuzeeyo gye mpita nti aliwo gwe wawaayanga, nze ndye n'okulinze. Waliwulira nti eyo hiiti eyingiddewo? Nze nali sirina kye mmanyi. Tewakifiiringa ng'owulira ekigambo kijja? Kubanga like it was a normal song. Yes, nze nali manyi bya bulijjo. Kati nno nkunyumizaayo akaboozi. Lwe nagenda mu katale nga mama wange yali atunda mu katale. Send me the pillow that you dream of. Don't you know that I still Eyo kyogenda teriyo malayika. wandika buli dia obugambo bunyiga emitima giruma nga bw'osika akanyama anaseka gwe banasuna. Saba tukumagane webisobye nga tukanye, ndaga omukwano ogumatiza njoke nkole nfuna amaanyi. Njagala omanyi nti nange bw'obula sibona mirembe. Mmere zinsanze sesibalimba emisomo gyalema obufumbo buze ebbanga eryasooka emyaka emingi nasomanga bulungi nga bazadde bawulira. Hajati Madina, ku National ID kuliko mannya ki? Kansime Madina. Kansime? Olunyanko eno olumanya? Nimanya mukake. Kamwenkako kabwijana nikwombarambara omugoyo gwanyakiha kihenkonyo za kisamba periperi kumi lyawe. Mr. Soze Ekibooziboozi. Isitasezinga ngamba mukwano gwange naye nyamba tugende ffenna tutuukewo waakiri gw'olyoka okomewo eno ogire ng'onoonya byonoonya. Isitasezinga nga ngenda ne mukwano gwange nga meetinga gayi gwe simanyi. Gayi yali avuga booda, yali muvuzi wa booda kati nga mutuukako. For sure enjogeramu y'omuntu gye yali ayogeramu nga bannange si bya like nga si appearance ye. Misasazi natunuulira gayi my first sight like nesimusiima ngeri gyali ayogeramu like fine yali ayogera bulungi biki naye appearance ye nali sijanga nga musajja alinga mukulu kale ng'alinga ayingira 30s nga alabika talabika bulungi nanga ali awo bwatyo. Misasozi gayi nenfukamira naye n'empisa zange alhamdulillah nenfukamira omuntu gwe simanyi nemukyalira salaamu nemubooza. Misasozi olwamala obuuza omwami oyo nga tutandika mboozi nga mbuuza yegwe bulijjo gwenjogera naye nemugamba yes yenze. Nangamba biki nangamba ng'oli muwala mulungi ng'oli muwala mukakamu n'ebiseera ebyo nga ndi muto nga ndi like nali sali muto nnyo nga ndi naye nga kunze nze naye ye ng'abeera muntu ki ng'abeera muntu mukulu like kunze
kuba yali ng'ayingira ali awo mu 30 ate nga ebiseera ebyo nga nakaweza 18 bya 2 years back. Mr. Sozi nga tunyumya nengayi tunyumya kino tunyumya kiri nengamba ddala ofaanana nga bw'oyogera ku simu nga like your face what kati nambuza onsiimye. Mr. Sozi ebyaddala gayi nali simusiimye kozi appearance eyali tenyumidde. Saakimugamba nti sikusiimye naye yakiraba ku face nangamba nkirabye tokoze eki tonjagadde. Ne mugamba gwakyogedde nangamba nsobola okiraba naye ng'ebyaddala ku mutima nali simwagadde gayi. Nangamba but I will give you time weerowooze biki. Ne mugamba it's okay. Tuba tunyumya Mr. Sozi tuba tukyanyumya. Gayi omulala eyali ankwana ansisinkana mu katale n'oyo omwami biseseza omutima gwankuba nemba nga nzenna sibitegeera nekukuba kumukumu gayi nampita maaso bwati kyokka nga ndi n'omuno omulala wano gwe nzize sisinkana wa wrong number. Gayi natulaba nandaba naye neneebuzabuza kuza oli ye yali tamumanyi nti nze mumanyi. Natambula nga ntunuulidde nakola ki naabulirayo nengamba wowe nze nfudde mutima olwo njogerera wowe nze mpedde. Nekinyumya gayi nangamba woba omaliriza byogula nsobola okudropingako ewaka. Nemugamba it's fine cause sali saagala nnyo bantu kumanya waka kutandika kujja kusumbuwa mukadde cause I respected like nali mpa nnyo mukadde ekitiibwa nga I take her like my mother cause ye yali yankuza from my childhood. Mr. Sozi ngamba gayi no you will not drop me, I will drop myself cause I'm here with my friend. Wetumala ogula byetugula tujja kola kitujja kweza ewaka koyake. Nangamba kati nkuwe transport. Nemugamba it's fine woba oyina although I have my money cause nali simwagala era nga saagala kulya ssente ye. Nangamba it's okay zitwale nakwata musawo nampa omutwalo. Nemugamba thank you. Nangamba okay kati ogenda. Nemugamba yes ngenda mbeeko byengulaagula then nzire ewaka ng'obudde bukyali cause nali saagala nnyo kutambula kiro. Ndi mwana muwala so nga nekuuma nnyo okutambula ekiro biki so ate ebiseera ebyo nga like walingawo kafyu nga naye ne mukyalo sebo waliyo kafyu era nga abasirikale simunye babasanga babakuba like that. Nemugamba ngenda nangamba naye tonsiimye. Nemugamba mpola ebintu like emiti tebabipapira. Mr. Sozi ntambula nzi like ngenda mu katale maliriza ogula byengula. Nengenda nesinkana mukwano gwange ne tugula ebintu ne tuddayo. Ekiro Mr. Sozi ono gayi omulala eyali ankwana like ng'abeereyo ye mu katale ate gye nali ngenze kuba gye yansinkana. Mr. Sozi gayi nga nyombesa ngayombanga ngamba oli mwana muwala tobeera otya ng'oyenda biki lwaki onyendako kitegeeza tonjagala lelele biki. Nemugamba gwamanyi nze gwabyayogeredde nze wandabyeko nga ndi mukwenda okusanga n'omusajja kitegeeza wadde oyinda we watuukidde omusisinkana kitegeeza bulijjo mwogera. Gayi yayogera ebigambo bingi biki. Nemugamba
nemugamba gwamanyi it's fine lowooza kyolowooza because guy yali like tali caring takola kyono omulala ono eyansinkana n'oli owa wrong number nga tafaayo takola ki kati naye nga ye wa bigambo nnyo bamanye ab'ebigambo ennyo oluzibu like baba tebavaako ssente so ebyo byonna nga binyiiza is not caring tafaayo afa kumukububa nakwogera kuno nakuli sasozi ono eyansinkana nanyiga like yayogera ebigambo bingi nanangira obwenzi nanangira kino nakiri nenyinga nemblockinga nenamba ye nenjikola ki nenjideletinga kati nooli engeri gye nali simusiimye ono wa wrong number bisasozi olwatuuka ewaka enamba ye nenji kasita yankubira wenatuuka yakanambusa watuuse nemugamba yesi natuusedde ewaka wenamala wepa enamba ye nenjikola ki nenjiblockinga wennagiblockinga Mr. Sauce lwainatandika onoonya n'ofuninga enamba endala ng'ayagala tugende maaso nga tukucommunicatinga naye nga nze omutima gwange tegwamusiima ze yali musiraamu nga is like we over the same religion naye nga omutima gwange tegumwagadde sasozi bo like natuuka neŋŋamba I don't want to have any one of them nga buli namba gyempulira ono wa wrong number nga buli namba gyendaba empya nga ndowoolezawe era oluba okwogera nga yeye nga ngiteeka blacklist paka gayi weyanvaako n'oli naye nanneesonyiwa esasozi kyekyo kiwoziwozi kyange webale. Alright then, and what them say, what they be for it, dabida. Obuzibu saagala bamala mwanyi naye gwe kyova omanya kyonna ekikolebwa jjajja amala kusalawo kyonna biba byakusimu oba weesitula n'ogenda busaawula okwata ebintu n'obiteeka mu bbuutu n'ogenda ng'era omuntu agenda okukyalira omukadde ate omuwala gw'obigula kubanga omuwala yagula sigamba nti bw'oba oyagadde emboozi ya jjajja buli nsonga agirimu jjajja alyazeeko mulonki abantu bangi nnyo obufumbo bwabwe butagadde lwakwefula nti bategeera nnyo abakadde abo nsonga zino kyova ozivaamu obukadde magezi kankubuulire omukadde asobola okwogera ekintu gwe nolowooza ntategeera naye nga bingi byakoze eki byalengedde jjajja wali omuleseeko mu konsati atabibeeramu tayagala anti mulokole bano abakyaki ajja gigulewo n'okusaba bavubuka abasaba ekivuka ekyogera ekigambo tondeka n'ogenda n'ensubwa wumula nange suubiza ky'omukwano gwaffe gwaliwo kakati nga ndi eri bankubira oli luddawa taata oyo omuto gwe gambye yampeerera nga mbuuza oliwa taata ye ali mu nfo yatuuse ku kifo kati nabo baalimu okunyoma nga bagaha musajja waffe leero agenda funa bantu ki kati bajja leeti bajja nga ssaawa 2 ng'abantu bajjudde batudde ku kikomera bwe bati ku Sunset Pub kati jjukira taata alina oyitawo ng'omuzeeyi bamuwa ekitiibwa nankubira gwe mutwe bokisi oliwa bampitanga mutwe bokisi kwanze taata ndyano ku booda noonya babutebe mulonki abantu bajjudde bayitirivu baagala muleme kujja nkaabe naye mbakonde freedom city 29 October balagene we bakuba ennyondo nekowa kunjeya freedom city ananalava mikanubye baagala muleme kujja nkaabe naye mbakonde freedom city 29 October balagene we bakuba ennyondo nekowa kunjeya freedom city 29 October